Endobeso. Kugenda mu mukaaga tifama ekintu buli ky'omuziki. Endobeso. Ali tuyingiridde Endobeso. Sebo. Nze bampita mukunja wano ku Beat FM mu Ndobeso wangambye nkukubireko. Tata nsimye okuwuliza. Sebo. Omanyi njala nnyo Beat FM. N'omukunja obwongo obungi. Kakati. Sebo. Omanyi mbeera tambula. Wengendako ebweru w'amawanga eyo. Naye nga wonna wemba mba mpuliriza Beat FM. Sebo. Namu obusibusibu. Naye nga nsuubira osobola okumalira. Obusibu buno buli waka ne mukyala wange. Naye nga nsuubira osobola obugonjoola. Manye ekituufu manye bwengwa ani omutuufu gwendi naye nani gwalowoozaako n'ebigendererwa bye. Bizibu ki obwo? Obuzibu bwe buli ono madamu wange ono essimu yange eri mu patana. Bwe bankubira ndisiibinga nga waali ng'era omuntu w'omuntu nti tuli wamu. Naye ate ye bamukubira essimu akukuta bamukubira nga taliiwo okulaba mistikolo ze essimu ye mulimu patana. Tandiyagadde nnyo kulondoola bamukubira naye bano bamukubira n'alisiivinga akukuta. Kati awo ekinyusi awo ekiri awo lwaki webakubira okukuta essimu ozikwatawo wetoloola otambula omanye ennyumba nnene atambula simu bamukubira ali mu ddiiro okugenda okufundikira ng'ali mu kisenge ky'abaana. Nimubuuza lwaki obeera okukuta ati zino mitingi za kika ono bulaza nebindeetera okumenyeka omutima. Kati abe mbadde ngaala okumanyamu mbeera kiiza atambuliramu na kiki ekimukuleetera okukuta n'amasimu agamukubirwa. Kati gwe gwani? Nze Muwanga. Onayogerako naye? Kale beerako ku simu tovaako. Kale Hello. Naye muwala gwe olumya. Olumya bannange. Naye kale munnange. Kale nkubira essimu nenkukubira nga tokwata. Naye gwe sagala akolimira ku simu yange. Ate era tuyagala akolimira ku simu yange. Numpe simu njikuba naye kale naawe oliraba omuntu ali kubonyaabonya.
Nze tonkolimira kubanga eno essimu yange obulamu wanze neereza lwaki onkolimira. Nze neerezaawo essimu yange nze egyechargingira nze agyetegerako ssente kiki oba onkolimira onkubira ng'onkolimira. Nze seesembereza saagaana kunsumbuwa nako abantu okunkolimira okunsembereza ebizibu. Kale nsonyiwa nnyabo. Gwamanyi kuba saakutumyeko nkubiri. Anti nsonyiwa naye nze omuntu bw'omanya nti omuntu omutadde mulaavu. Mutadde mulaavu? Laavu nze okikakasa nteeka omuntu mulaavu nze laavu eyange erinnya ntunudde ku ssente. Tebakulya ebinusu nti nteeka omuntu mulaavu nowe. Kakati olwo kiki? Waliyo nimbalimba n'omala okunteeka. Oyogera nze ndaga ssente laavu eyange etinye. Ekyo kyokka kyekizibu kyange nze. Bannange. Nze olutunula ku ssente bwenti nga laavu eyange erinnya. Naye ne bw'oyogera obulungi ne bw'obeera mulungi ne bw'oba otunula sirina laavu. Nze laavu eyange ejja ndabye mane olw'ensonga wembeera nsasulawo neerabirira ndabika bulungi nyambala bulungi. So it means buli kimu kikozesebwa ki ssente. Nze kyenkubuulira kiri nti ebyo byonna si kikulu. Naye nze wanteeka mulaavu nempulira nko. Ulira sebo ulira nze ondaba ne bwonkomba mu matu simanya nonkomba wa nze laavu eyange erinnya ntunudde ku kye bayita ssente ebyo saagala mmanya tombuulira. Bannaye kati kitegeeza weetunda. Neetunda ebyo toyisaana kumbuuza byakwetunda olw'ensonga wembeera nze asasulawo neesasulira wembeera nze neerabirira. I cater each and everything for myself. Okiwulidde ssebo ebyo byombuuza simayanga neetunda tombuulira saagaana bimanya gwamanyi bw'obitutte naye nze nkubuulidde laavu eyange ndaba ku ssente n'erinnya. Ante kati ekyo kitegeeza weetunda kubanga kakati gwowoza kimu ssente. Kale wulire ono olwo bwenzigyewo nga sinaabye abakazi tuunya togamba oyinza okunyumirwa nga nzize empunya ebyenkozesa okugyawo nga mpunya bulungi naka mbijjawa mbijja mu ssente ssebo. Ate era ekikulu gwe okulembeza nnyo ssente. Ssebo sabbuuni gwe nnaaba olowooza nsinikayo mannyo ne bamumpa okujja nga nkuwunyira akawo nga mpunya bulungi olowooza nnala kusinika mannyo oba byabya ssente. Bannaye nalirabye ku bazadde bo. Naye kasajja gwe tonsumbuwa kuba oli kakopi. Kasajja gwe olabika oli kakopi tonsumbuwa ne muwanga bwotyo bw'omuvuma. Muwanga? Oli ku BTFM mu Ndobeso mu programs zisemuka ne mukunja. Maama nze. Abakazi. Bikozesebwa si bya bwerere. Ono nno ye ali kugwa nsimbize bwe ninga alabye. Ebitenje atunga kinatunga kiri. Amanya nze abikasula afide ngambera kabuwa. Yesebo. Bannange nze aze kuwumbisa omukazi. Nkugamba. Omukazi yeetunda ddadda. Watukidde n'ekino yeeyimirizaawo. Yeekasubira ennyumba. Kyokka ng'olina omusajja. Kiba kitegeeza nti omusajja bambi. Yaggwako dda hajati nze nsigadde ndi haji kasule. Beba abaana baaluma omuwulidde bwayokya. Nkugambye. Ayokya okufa ofutanyiriza na kumanya nti amugulira omunyu ali waka. Tamanyi na kumanya ayokya okusingako paasi. Bannange nze olwaleero nakugamba nti abaana baagala tubeere ku byoto by'edda tubabuulirireko. Abantu baba afumbiddwa naye gwe n'ofumbira efuula ekidooli. Abaana balimba ennaku zino sigadde nga gasinaaponyeeka bowa. Emitima gyaffe abaami tetulezeeka nnyo ku bakyala terakyatuliko omuwulidde. Kati omulamu gandi ali eri naye omukyala ali emiriyagalagena yakiita bigere. Abakazi amannya yenze kayitadde ne mipaatu olw'ebirenze essaawa zino ndikakitundulira ledio ennene BTFM kuja. Kakati mukunja bwenzira ku mulamwa musajja watooyo nga yatomera.